Yo, this is from Pantilla the Mwasuze mutira musibi mutya balungi abagalwa bekumire ku PJ the news anka habakakalabya ngamba nti mwe bali jonna gimutussako engalo mukadde kano era kubaga tentandika ne foreign affairs minister omukramanyiddwa nga JJ Odong ono yavuddeyo n'asaba house committee eya foreign affairs okubanga ate approving ensimbi eziwerako ddala obuwumbi bwa Uganda mukaaga mu supplementary budget zino nno ng'agamba nti zaakuddaabiriza Uganda house eri wali eri e Nairobi ekibuga ekikulu ekisangibwa mu ggwanga erya Kenya nti yayonoonebwa era nga ffenna tukimanyi bungi nnyo nti baagikumako ki omuliro abeekalakasa bali beekalakasa mu mwezi gwa June. Kaakati no agamba nti ensimbi ezo bagende mu maaso kubanga ate baziyisa oba baziteekamu muki mu budget obuwumbi mukaaga ziddaabiriza ekizimbe ekyo. Songa ate bo abasomesa mu ggwanga ly'etu Uganda basobeddwa ekane mu kibira yassa olw'ekiteeso ekijja ekiri mu kuleetebwa nga kyekyokuba nti baagala buli musomesa omujja abeere ng'ate alina degree era ng'abo bonna abatagiina mu kadde kano basabibwa okuddayo babeere ng'ate bakola ki bagifuna olwo babeere nga bali qualified okubeera abasomesa mu ggwanga ly'etu Uganda. Jjukira nti abasomesa abasinga babadde nga bafulumira ku ddaala lya P7 ku ddaala lya senior 4 olwo ne bagenda mu kosi z'obusomesa ne badda ne babanga ate bafuuse basomesa. Kaakati nno bagamba nti abasinga obungi bakyali bato ate ng'abalala babadde babisi so baagala ku improvinga ku mbeera ey'okusomesa mu masomero ag'enjawulo ne basalawo nti buli musomesa alina okusoma okutuukira ddala ku senior 6 ate awo agende ku university asome koosi ey'obusomesa okumala emyaka gye gigyo alyoka abeere ng'ate afuluma. Weewaawo omukramanyiddwa nga Frank Gashumba kino kyagenze maaso okubanga ate kimujja mu mbeera ng'era alabanga kukalubiriza abantu n'agamba nti ekisookera ddala bennyini abaleeta amateeka gano oba ebiteeso bino bo amateeka tegabakwata kuba abasinga obungi ku bo ne diguli tebaziina era ng'agamba nti mu parliament gy'ogenda okusanga ICT chairman naye nga tamanyi nawe bakozesa laptop nga tamanyi nakubikkula email ye kakubeera okubanga ate asindika email naye ate be bavuddeyo bagamba nti baagala basomesa babeere ne degree kwegamba ye alabira ddala nga abafuga eri ku top tebayina degree ate zebasaba abasomesa mukadde kano mbufunze ekiteeso kino alinga atakiguze naye nga abamu ku bantu bagamba nti kijja kubeera kirungi okufulumya quality ey'abasomesa abatukanye n'omutindo okubanga ate basomesa abantu. Olunaku olw'eggulo omukulira Kaguta Museveni Butongole yasibudde yabadde omubaka wa Bungereza mu ggwanga ly'etu Uganda amanyiddwa nga Kate wali eri mu maka g'obwa President Entebbe omukolo guno we gwabadde. Abakulu bombiriri bagenze mu maaso okubanga ate beesuubiza okukuuma enkolagana ey'obwa Sseruganda era n'okuwa buli omu enzikiriza ye ekitiibwa. Weewaawo yagenze mu maaso okubanga ate asiima empeereza y'omukulu ono ennungi era n'amwagaliza omukisa mu lugendo lwe olujja lwagenda okubanga ate atandika. So nga ate yo ministry y'ebyobulambuzi yagenze maaso okubanga ate eronda omukyala amanyiddwa nga Akotha okuva mu ggwanga erya Kenya n'omwagalwa we okubeera ba brand ambassador ba tourism mu ggwanga ly'etu Uganda. Omukyala ono atamutegeera bulungi yeeyita ambassador w'aba single mothers oba president w'aba single mothers era nga mukyala muyimbi okuva mu ggwanga erya Kenya era nga wamaanyi nnyo nnyini ddala nga bokiwulira. Yatandise dda omulimu gwe ogw'okubanga ate atumbula ebyobulambuzi mu ggwanga ly'etu Uganda. Omukyala amanyiddwa nga Honorable Flavia Nabagabe Kale yasibwatyo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate yeewuunya gavumenti kyekimuleetera okwewuunya. Recently abayizi abasoma obusawo nga bano bali supposed okubanga ate bagenda mu internship akadde kona beetaaga ensimbi okuva mu gavumenti eziwerako ddala obuwumbi 18 okubasobozesa okubanga ate bateeke badde basoma mu nkola. Bwe ngamba internship yassa abali ku university abali badde ku university basobola okitegeera naye ng'ate gwe nga tofunako omukisa ogwo kwe kubanga obadde ng'osoma naye wano nga tunaatera okuyingira omwaka gwaffe oguli final tugenda mu bifo bye tusuubirwa okubanga ate tujja kukoleramu ne tutandika okuteeka ebyo bye tubadde tusoma mu nkola oba okitegeera zibanga practical mu ngeri emu oba endala. Kaakati akaseera katera okutwala ebbanga lya myezi 2 bwe kituuka ku basawo baba bagenda kwetaaga material
awererako ddala mu malwaliro ag'enjawulo gye bajja okuba nga ate bagenda. Kakati nno yo gavumenti egenze maaso okuba nga ate ebategeeza nti ensimbi ezo obuwumbi 18 bwe beetaaga tezirina. Mu bufunze bayinza obutakola internship, ekyo nno kyabaviddeko okuba nga ate beekalakasa. Mu ngeri emu waliwo ekiteeso ekyaleeteddwa mu Parliament, ng'ekiteeso kino kyekyabaka ba Parliament okutandika okuteeka entuula za Parliament wabweru wa Parliament, naye nga si kwetololera mu kibuga Kampala nga wonoga nti lero batuddeko ku Serena, luli batuddeko ku Sheraton, nedda, wabula nga zino za kutalaga amawanga nti lero batuule Masaka, luli batuule Eggulu, luli batuule Jinja, luli batuule Rukunjiri, bwe batyo. Ekiteeso ekyo kyaleeteddwa okusinziira ku mbala yaabwe, batulaga nti obuwumbi 5 ze zeetaagisibwa okuba nga ate baddukanya entuula za Parliament, okitegeera ezijja okuba nga ate zituula wabweru. Kakati omukyalo ono yeewuunya okuba nti ziri ensimbi zo gavumenti eraga nti ate zirina, so nga ate zino ez'abayizi abeetaaga okuba nga bakola interne ate balaga nti tezirina. Bwe tudda mu Parliament, ekiteeso ekyo kyennyini ekyaleeteddwa ye leader of opposition omukramanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi yakipinze ng'agamba nti ensimbi ezo nnyingi nnyo, obuwumbi 5 okuba nga ate zisaasaanyizibwa ku buli lutuula, era bw'atyo n'asaba ababaka at least bagende mu maaso okuba nga ensimbi ezo bazikozesa oboolyawo okulaakulanya ebitundu ebyo gye banaaba bateesezza okuba nga ate bakuba entuula. Agamba nti okukuba kwonona nsimbi zaamwe wa musolo, okitegeera na wenjogera yo mubaka omukyala owa district y'Ekkole eyo mbadde sigiwulirangako, bamuyita Judith Aliek, ng'ono munnakibiina kya National Resistance Movement, yavuddeyo n'ayambalira akulira oludda olwabula gavumenti Honorable Joel Ssenyonyi olw'okuwaayo oba olw'okuteesa ng'ategeeza nti ensimbi obuwumbi obugenda okuba nga zisaasaanyizibwa ku buli lutuula lwa Parliament mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kuba kwonoona ssente yaamwe wa musolo, nga zandibadde zeeyambisibwa mu kuba nga ate zigasa abantu mu bitundu ebyo n'okulaakulanya ebitundu ebyo. Ono mu bigambo bye yagambye nti kwonoona nsimbi kiroopu kwayogerako, zino ssente za bukiiko sizize oba za supiika, ssente zino ziyisibwa mu buli mbalirira. Kati alina buzibu ki? Akwatibwa ebitundu by'omu mambuka ensaalwa, aveeyo atubuulire oba tayagala tukulaakulane. Sirabanga kuloopu ng'ono, ye ayagala kuwakanya buli kimu, n'ekintu ekitono ekyetaaga okutegeera kimulema okutegeera. Naye ng'ategeera bulungi ebyo bye bigambo by'omubaka oyo omukyala amanyiddwa nga Judith Aliek, ngonono wa NRM era nga akiikirira abantu ba district y'Ekkole. Leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi yavuddeyo bw'atyo n'abanukula era nga yabasabye obutasunguwala n'obutatunuulira nsonga ye mu ngeri ya byabuwanga, n'agamba nti ye tebalinaako yadde obuki obuzibu kakubeere okuba nti tabaagaliza, wabula yabategeeza nti webanga baagala ddala kugoba bwavu na kukulaakulanya bitundu gye bava, bandibadde ng'ekintu kino bakitunuulira mu ngeri ey'ekintu ekikulu, nti ensimbi ezo zigenda okusaasaanyizibwa mu lunaku olumu, at least baziteeke mu bintu ebigasa mu bitundu byabwe basobole okuba nga ate bakulaakulana. Wadde ng'ebyonna omukulu Joel Ssenyonyi yabyogedde, omumyuka wa Speaker wa Parliament Thomas Tayibwa yavuddeyo bw'atyo n'awolereza ekya Parliament okutwalibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era n'ategeeza nti Speaker alina obuyinza okusalawo wa Parliament weetuula, nti era y'ensonga lwaki Parliament ezze etuula ku Serena, Ekkololo n'ebifo ebirala. Yayongeddeko nti ababaka tebafangayo kukubaganya birowoozo ku kukyusa ekifo weerina okuba nga ate etuula. Tayibwa yagenze maaso okuba nga ate asambaga ebigambibwa nti Parliament yakukozesa obuwumbi 5 ku lutuulo olugenda okuba nga ate lutuula mu mambuka ga Uganda, wabula ngono yaganye okwogera ssente mmeka ez'omuwi w'omusolo zigenda okuba nga ate zisaasaanyizibwa, era n'ategeeza nti ababaka baakutegeezebwako mu butongole gye bagenda okuba nga ate batuula na ssente mmeka zibajja okuba nga ate basaasanya. Okitegeera mu bufunze kyakooneddwamu dda stamp, bagenda kuba nga batuula wabweru wa Parliament mu bitundu oba mu districts ez'enjawulo era basaasanye ensimbi eziwera ddala mu buwumbi.
Oluvannyuma lw'omugagga amanyiddwa nga Rassa okulabikako ku mpewo nti ensimbi kati zaakomyewo era nga yatandika mu kutulaga mmotoka mpya ate awo oluvannyuma n'atulaga nti kati ali mitala w'amayanja n'ennyonyi yazifulidde ddala bugaali. Omukyala amanyiddwa nga Angel bw'atyo yazzeemu okulabikako ku mpewo n'ategeeza bannayuganda nti ye tanobangako era tayokanangako ne Rassa nti byonna Rassa byazzenga ayogera ku mpewo bannamawulire be babadde bakola ki bamugamba ng'okubyogera naga ati omukwano gwe balina gubasaza mu kabo ye akyafumbira ddala omwami. Mwana mulezi amanyiddwa nga Lily Puzzle jjukira nti yono nga yakatandika okutrendinga yavaayo n'ategeeza nga bw'alina crush ku mwana muwala amanyiddwa nga Irene Ntale wabula nga ate awe nnyine yatutegeeza nti omukyala gwe yasookera ddala okuba nga crushingako yamanyiddwa nga Florence Nampijja naye ng'ekyasinga omukuba ke kadaliso kano akamaliyo oba kayeezu akamuli mu bulago n'atutegeeza nti wabula yatuuka ekiseera n'amuvaako ng'alaba oli mazzi mawanvu kakati kakasa nti essaawa eno gwa crashingako ye Irene Ntale. Wenjogera omukrono yafunye omukisa ogendako ku mpewo za BBS Telefina era nga yafunyemu akaseera akathufu n'omukyala amanyiddwa nga Florence Nampijja yagenze maaso okubanga ate amwatulira nga bwamukuba oba bwe yamukuba okuva emabega. Oli otya crash wange? Bomba. Hani crash? Kuva 2016. Ngoli kwani? Kwegombera emirundi mingi okolosa. Gamba abantu abo nti oli mu kusaaga. Era mbadde naawe mukwana emirundi mingi yadde tomanyi. Yafuna kuwa peace of mind. Ate n'obukuneegombyako butono. Kana akantu kabiikira Maria kano. Kayina engeri gye kaatulambula kuko kawe. Kiki ekyabaawo okumwana? Ongambye busikwatulirangako ku kigambo. Ani abigambye ebyo? Osobola kusomera ebbaluwa mu bbaasi. Ate ebbaluwa lwaki nsomera ebbaluwa mu bbaasi? Olaba nti akufa. Oli musajja mukulu, omusajja beeyogerera. Ovaayo ne weeyogerera omukyala n'omutusiza ebigambo byo. Kino munnange kino na kino. Ne kati gwe bw'oyagala omukazi. Nkyogedde. Ensi yonna eraba. Okyogedde. Njagala obeere hakki yange ey'okusatu. Hakki esatu. Nabadde Mekka. Era gwe omu ku nsonga ezantutte Saudi Arabia ekola hijja ne umra. Naye okimanyi Irene Ntale akuwulira? Yes, Fatuma nno. Ye Fatuma? Ye Hakki namba mmeka? Kati gwe njagala kutuuma Anifa. Kati Ntale ye namba mmeka? Namba 2. Ye namba 2? Kati nze oyagala mbere Anifa namba 3. Namba 3. Ate gwe mpumudde. Songa ate y'omusumba Wilson Bugembe olunaku olw'eggulo gaadde mazaalibwa ge era ng'alina obubaka bwe yeewandiikidde bwabadde buwanvu nnyo era kubanga ate mbukutuusaako mu vidiyo yaffe enaddako wabula nga mu kaseera kano njagala okutegeeza yavuddeyo n'ategeeza nti waliwo eyamuwadde omulimu gw'okuba nga akubira aba funeral services obulango naye ng'agamba nti omulimu guno awulira nga gumuzitoyeeko. No service nangamba mulangireko ekirango nkyakiyiiya nonya wenkitandika ne wenkiva ofudde oyagala kufa. Bannange waliwo sente zebagenda okunsasula nange mukwano gwange nnyo yaguddewo funeral service business naye akamala ennaku bbiri nga njiya ngiranze ntya oyagala kufa ofiiriddwa olina pulaani ezifa maaso awo. Dignity Funeral Service. The only company is Dignity Funeral Services. Olina pulaani ezifa tukubire ku simu ebyaddala gyeri mpya mukwano gwaffe yagiguddewo enamba ogitereka banayo tomanya nkyanoonya engeri gyengendo gikubamu ekirango kuba ate zo sente z'ekirango nzaagala tuzimbe ekyaki kati obwongo bwesera nakamale ate enjiya naye obwongo bukyaganye simanyi ntandikiddewa.
Fena twakitegeddeko nti olunaku olw'eggulo yes Cavendish University yabadde egenda maaso okubanga ate etikkira abayizi baayo era nga eyo President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yasinzidde okubanga ate atikkirwa nga munnange kansa awedde emirimu. Yasomye mateeka weewaawo ye minisita wa ICT omukramanyiddwa nga Dr. Chris Baryomunsi yavuddeyo n'ategeeza mbu atwala omukisa guno okubanga ayozaayoza omukramanyiddwa nga Bobi Wine n'agamba nti osanga kaakati nga bw'asomye oba bw'amaliriza ku LDC bayinza okutunula mu ky'okumuwa omulimu mu ofiisi ya Anthony General. Okiwulidde naye ng'ate ye omukramanyiddwa nga Balamu naye yabaddewo nnyo nnyini ddala ku mukolo guno era nga yagenze maaso okubanga ate ayozaayoza Bobi Wine munange bw'atyo namumentioning ekintu ekyewunyisizza bangi ne Bobi Wine na responding with a very big smile ate ng'eviira ddala ku mutima. Weewaawo famire ye yabaddewo omukyala Babby Itungo Kyagulanyi ate nga ne muwala we Namagembe yabaddewo nnyo nnyini ddala bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate akuba enduula eri ey'omwanguka eyozaayoza kitaawe yakutta bangi omubabiro. Is one of the great ones. Allow me in a special way to congratulate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Congratulations, Honorable. In a special way, let me congratulate all the young ladies and gentlemen who have made it. Olunaku lwennyini olwo olw'eggulo kwe kwabadde independence y'aba Fangon oba babadde beenunula ki yes ebyo bwe nangenda kubanga ate mbikutuusaako mu video endala naye nga mukadde kano kennyini ngenda kubanga nkutuusaako ensonga za VJ Junior. Ensonga ezo zaali mpanvu nnyo oluvannyuma lw'okubanga ate ayogera ku ba foot soldiers mu firimu ze ez'enjawulo ne bavaayo nga beemulugunya nti abakkakkanya nnyo abamalamu amaanyi abatyoboola nnyo era mu response ye n'avaayo n'agaa nti bukaki bwatidde n'ayogerako n'ebigambo ebirala awo kaakati nabo ne bongera okubaga ate bamusabula. Weewaawo abamu ku ba foot soldiers okugeza ng'omukramanyiddwa nga Apto Boss ye yavuddeyo n'awa endowooza ye ng'agamba nti Junior kye yakoze oba kyazze ng'akola kiriwo ekitimbo ekiti ndowooza ngera kubanga ate ngikutuusako mbufunze yawakanyizza kyaba foot soldiers okubanga ate bayambalidde VJ Junior era ng'omukramanyiddwa nga Umalitiseka be bamu ku basingidde ddala okubanga bambalirane VJ Junior naawe endowooza ye lwaki yamwamba kubanga y'omu ku abo bazzenga ameshoninga omukramanyiddwa nga Frank Antambi endowooza ye nagikuwa naye nga waliwo post yabadde genda maaso okubanga ate etambula ng'eraga nti VJ Junior yeetonze kulwa byonna bye yayogera ku ba foot soldiers era n'abategeeza mbu tajja kuddamu kola ki kubayisaamu maaso wabula ate nalabye nga post eyo egambibwa okubeera ki fake. Weewaawo VJ Junior yabaddeyo ku mukolo gwa Fangono gwaki ogwa independence sigera kubanga nkulisawo ntwala omukisa guno okutegeeza nti Sheikh Ashraf oyo n'abeera musomi wa dduwa yajja okubanga ate munange akusomera edduwa gw'alina ebikutte bibere nga ate bita munange onoonyeza emirimu gibuze onoonya abakasitoma babuze genda mu maaso okubanga ate omukonako bukonyi ku namba ze z'essimu ajja kubanga akusomera edduwa byonna bibere nga bitereera butereze. Wennyini wano wengera okubanga ate nkutegeereza nti for airport pickup tomagamaga jangu buziku RNPTO services ojja kubanga ate otufuna bufunye bulambalamba ennamba z'essimu awo wennyini we ziri tukutwala gw'ayagadde okutwala ku airport ate tukujjayo naawe ayagala okubanga ate tukujjayo jangu booking ng'obudde bukyali ngenda kubanga ate nkusiibuza uptop ngaawe endowooza ye ku nsonga y'aba foot soldiers okubanga ate bambalira omukramanyiddwa nga ani VJ Junior so nga ate Mumalukiseka tekyamusanyudde butya omukulu ono we yakutte ensonga eno era nga yavuddeyo n'amwambalira mu bufunze bandibanga bano baagala kudda mu lutalo olulala jjukira nti baali bafunyeko olutalo oluvannyuma lw'okubanga ate balemererwa okukkanya ku nsonga emu ate nga bonna bali ku side yemu bagamba nti bali mu struggle okuweereza mbadde FFJ the news anka nga bulijjo ate kumira mpera ngenda musabasigale nga
kunkumidde n'entwala omukisa guno okwongera kwanga ate nkwebaza nti bali kubanga ogyekumiddeko teweerabira nti eri ku channel yaffe tugenderera maaso okubanga ate tukuweereza tanawa kwanga osubscribinga teeka mbutese PJ updates oba teeka mbutese PJ TikTok vibes ojja kwanga ate ogifuna bulambalamba gwe wenna anyumirwa oba ina basirebo okuva ku mukutu gwa TikTok ojja genda maaso okubanga ate ofuna updates eruyi eri ate kuumira mpera hasigale nga banjagalidde mbeere bulungi mweraba fayiro mwasudde nyingi ku desk kati ngezaako ziyitaayitamu zonna lukwakwayo ngezeko catching up kuba mbadde mundese naye tujja kikwasaganya mpola yes naye mukano like ngenda kuba disappointing amu abasinga obungi okusinziira ku mbadde ndaba comment thread nti mwina kye munsuubiramu ate ekitagenda kusoboka kuba but mwina okumanyira nti oyo yenze soogera bye mwagala kuwulira wabula njogera ebyo bye mmanyi nti bye biteekeddwa okwogerwa era sina yantuma tajja kunga nti message nga togideliveringa nga bwe twagikutuma so mwina okuŋŋumira but nga tonnaba kumenyeka mutima na message yange eno njagala onziremu ekibuuzo kyange kino kuba kyengenda okusinziirako kumenya omutima nga mbuuza nti why now mu kaseera ng'omukulembeze waffe yatugamba nti omulabe waffe ye Mwai Museveni ng'omulabe waffe akutte muganda waffe akireewo ffe bakabaka bokuba diversion ate ne tuteekawo diversion nga muganda waffe bamukutte ne bamufabricatingako ebisango kaakati ekintu kye ne tukibikka neno diversion nga ffe tugireese mu kaseera ng'omukulembeze waffe awadde speech eyeetaaga okuwa hype ffe bakabaka bokuba diversion ne tuleeta kidiversion kino ne tugibikka nga kidiversion olwaleero kyekitambula ku social media wonna ku internet wonna era yensonga lwaki nakubuuzizza ekibuuzo ekigaa nti why now kubanga Junior movie eno yagikola mu July mu bantu abamu kuba featuringa mu movie eno be yayogerako Fred Lumbuye y'omu kubo nga bumanyi social media nti bakwogerako ku makyo olweggulo information waba bagifunye dda abaana bawono bayina olugambo bakutaaginga ola ne baba tebakwogeddeko naye ng'ekintu ekigenda mu maaso kikwata kuba kutaaginga paka lwofuna information mwakagifuna lwaki kidiversion kino mukireeta okubika ebintu ebitambula ebyomugaso era nze bwe nalabye ebintu bino nenga baana bano tebabanga balimu kali bulijjo kali eri akantu kali abaana balike boogera akantu ako nempulira nga kimenyeemu mu bantu abayogerwako yali Fred Lumbuye mu kumwogerako mu movie yakwata ka kiripu ako n'akasalamu n'akapostinga ku page ye nze kulwange kyempita nti yakola enkola ey'ekisajja kikulu bwe kiba nti olwaleero nga bwe kitwalibwa bwe kitwalibwa nti Junior yali agezaako kukakkanya abantu kubateeka wansi ye yakikwata mu ngeri gye nandiise ekisajja kikulu nti if you are using this against me to put me down kankapostinga ewange nkulage nti tekindya that was July nagipostinga siri mu kwogerera Lumbuye simanyi butya bwe yakitwala omuntu ayinza okitwala nti ye yanyiiga nti oba yakikwata mu mmeri ya kisajja kikulu naye ng'era yabiraba nze wenyinza obira nti bino omuntu abeeraawo n'akusaagirako busaagizi so nti yabiraba ne bimusesa naye n'abipostinga ewuwe ng'alaba tebirina nnyo kibiyinza mukolako kati simanyi ye ndaba ye gye yakirabamu ekintu ekyo but nze ngezaako kuwa version zombi nti bw'abanga bw'atyo bwe yali akiraba ng'abalala bakiraba nti kuba kukakkanya muntu wano oba omaze okudisaminga omuntu nti obadde olowooza nti bino binanyiiza kambiteekeko neewange yengeri omuntu yayinza okukwatamu ekintu kati ate bwe kituuka ku ffe abakulira mu society y'ebwayise y'abakubi b'olwali ebyo bwe tubira atuuseka busesi Junior yali atwogeddeko ffenna naye era bw'obiraba oseka busesi sobola keera nkyaga yanjogeddeko bwati jjamu kamunowoki toddamu oti kakajjeemu ebyo katuyinza kubindabamu edi mutwe ye nambemu ku bantu betwandirayo nti olwaleero yandidimanize respect toddamu kumanyira kuba edi mutwe afeaturinze mu sinema za Junior nyingi nga bwe tulaba omusajja ow'omuntu ogutaliiko nviiri ng'alina n'ekirevu oyo aba edi mutwe amwogeddeko buli wamu but edi mutwe tavangayo kucacyayika okumanya tavangayo kucacyayika yasalawo n'erinnya lya edi mutwe alyetuume era abantu abasinga akakasa abalina ennamba ya edi mutwe temwasevingako sebuufu kuba gemannya ge mwateekako edi mutwe ye yasalawo n'akyambala ne social media handles ze ne yeetuuma edi mutwe kulaga nti bw'oba obadde okikozesa kunyiiza let me disarm yo nkulage nti kino tekindya naye kati nze kyenneebuuza bino byonna mubikola bibenefiti ngani tubifunamu oba tetubifunamu
olutalo lwa July nojjango kalakala n'obusungu bwa July n'obuleeta mu August. Manda ekintu kino nga kiina akantu kekiwunya kesi tategeera. I might start to believe abaana bali aboogera nti abantu bano balimu akantu kali. Message ez'omugaso nezibikibwa nz'omu ku bantu abadvocatinga respect liba comrades, but respect njibanja kwabo betuyina nabenzikiriziganya yemu nti bannenga bwe tuyina enzikiriziganya yemu muwe bafutu soldier respect temubogerako bintu bya kisiru. Naye sinza kutandika kudemandinga respect mu bantu betutayina nabo ndowooza yemu, kuba ekyo kye tulina okubasuubiramu kutuprovokinga gwe muwendo gwe batuwa. Ate nze nganze abalala no bayinza oleebuukana nabo naye nze sireebuukana nabo. Ngamba situation ejja kuhambulinga bw'obeerawo nga gwoliwo tumookinga bumookinzi bangi betulabye. Bakeera ku makya omuvubuka mwamulaba yakeera ku makya nawo omulawo mulo omukulembeze nawo omula mukyala we nawo omula abaana be. Tewali yamunyega kagambo kali eri matudino tudano kuvuma Bobi Wine owoze banjo obojja disasula. Yakeera ku makyanga government yeno hemusenze yakola apology nga tewali amukasi. So nzaba bamumbaleka nenga nti situation eri e Uganda kineki ekimansa nnaku kijja kukuleetera kijja kuhambulinga segobagana nabo. Nze bino ebintu bwe bitera okutambula. I go mute ebyo nembireka ne biyita, but today olwokuba nti mbadde na message ey'okuyisizaamu nkakiddwa okubyogerako naye nga sandi biwadde na budde ebyo nandibiseeko buyisi ne bigenda. So abaleese ebintu bino abantu bwe batutunuulira muleme kututunuzanga baddiikuula. Kututunuzanga baddiikuula mbuulire you are fighting General Museveni and you come up bakuwulire nti ate kati olwana VJ Junior. Really? Tuba tetulabisenga baddiikuula. Kulembeze waffe tumwagadde naye tetumuli wadinze. Akagamba akoogera naye tetuwulira bitalina makulu tetubiwa makulu. Kale tulina mu tiimu eyaba abakola kweza ensonga. Naye mulimu abantu bwennatunulidde nenga nti gwe nadde sikusuubira mu bino. Kuba ffe tulina buli kika kya musambi era tumwaniriza. Tuga nti abo eyo tiimu ekola ku bano. Ebyo nga ebikwasaganyira nga bo balaba nga bo basitudde olutalo teweewunyoga mwabo mubatukwasaganyirize naye mulimu abo abaddemu noga nti gwe ate mbadde sikusuubira mu bino gwe ate olina ekisingako wano gwe ate bino bwona abibeeramu ojja tulabisanga baddiikuula. Waliwo abakola ku ebyo. July esaawa eno tuli mu August abantu bazze eyo teba diversion super zetukeera tukuba mazima n'ebikka okwatibwa kw'omugana waffe nga bamutaddeko ebisambo n'ebika speech y'omukulembeze waffe yebadde yeetaaga okuwa hype nga tuli mu ebyo. Kati waliwo abagenda okunyiiga nti aputopo kati biki ayogera biki ebyo nze yo namulabirawo ekirungi wandabirawo sesekkirira nyambu simanyi eri abangi bonna gye beeyiye nange gye there is always that one person who will come out and pump some sense mu byekisiru bwetuba nga tulinga abava ku mustawa. Yes, ate ng'oyo yenze kati bw'onyiiga kati ada nkuyambe ntya mukwana onyiize kati kati tukuyambe tutya. So ebyo bye byange ebyo toyinza kubizangamu kati mbundi mukulebukana na video. Not me. I'm out. Up top boss situlago gijjemu ebicuba mbuka nkube ku kicuba wano then nkomewo gijjemu ebicuba ogenda kukyonona tosobola kulinnya kigere eno neeno evo obeera wamu tosobola buzaabuza NRM obuzebuze ne people pambo gwobeera eno neeri VJ Junior we NRM amanyiddwa yesimbawo n'emirundi ebiri ku kaadi ze NRM oshegera kati gwovuddeyo avuddeyo atutadde mu firimu ze atukakkanya kitulya takoze filimu emu takoze bbiri takoze ssatu takoze nnya takoze ttaano takoze mukaaga kitulya bakomuledi bakirabye bavuddeyo bamwogeddeko eyasooka yali Eddie Good Life najja n'amwogerako n'agamba bannange nti musajja lekerawo okukakkanya bafuutu soja Mosquito naye n'avaayo n'akola ki n'amwogerako n'amugaa lekeraawo ne bakomuledi abalala mukaaga nange nenzijjayo eddoboozi lyange kubanga bakomuledi kye baali boogerako kyali kituufu ne ngaba bannaayi lekeraawo okukakkanya bafuutu soja ne tukomaawo omusajja bwe yadde enkeera yatuvuma buvumi bwe yamala otuvuma tumuleke nga bwe twalekaani owulira tumuleke nga bwe twalekaani kati gozze ovuddeyo
abantu abo bonna abayogera ku VJ Junior balaze nti bo basiru ate gwali Korea amagezi oyina mangi gwe mugezi otubuliranga bwe tuli mu diversion wiki number tuli ku social media kiki kye twakudivert nze kye wabadde okola soko mbulire oyagala nnyo ebintu by'okuvuganya bwe buzibu bwo nti kituuka n'ekiseera nga mulirwana ne bwababba kibanja kya taata nenvaayo ndifending ekibanja kya taata wakiri godda ku side ya mulirwana okubenze ate walema okunfuna identity oyagala nnyo tambulira munze oyo laptop alinga kiseka oyo kya buli wogezako kwagala okumprovinga wrong oyo kya wavaayo direct nga njogedde ku kivubuka ky'ebikoola n'ojja n'okidefendinga ne kivaayo ne kivuma ne president direct wagaana wasigala okidefendinga nenjogera kuba MP novaayo n'ogamba ate nze ndi kuba MP ate tulina ebirala bye tulina okukwatako biki era n'oyokyezaayo kati sawa zino eri obuukidde leka nkubuulire buli wootavuganya nange walayi oba mugezi nnyo naye buli woogezaako okwagala okuvuganya awo kabusiru oba wajjira mu gwe nze sikitegeera siri wano kukukakkanya wabula nkugamba weetereeze kubanga ogattako oli musajja mugezi wano waliwo obunafu bwo nti oyagala kutambulira mu footprint za Kisekka kireva gy'omulaba ne bw'aliyimba atya taliyimba kusinga kamiliyoni talikikola kati gwe bwoba oyagale kale oneegomba oyagala kufaanana mu ki nga Kisekka okitegeera kola ebibyo ogenda mu maaso abaana bali wano balina identity Mosquito alina identity Comrade Lumbuye alina identity Masaba yekolera bonna balina identity banavasi baluwiraiti bani Comrade bani nnyo balina identity gwe wagaana okujja n'eyiyo ate nga wali badde w'amaanyi nnyo naye oyagala kuvuganya na Kisekka kiki wemba nina kyesoogeddeeko gwe jangu okyogere osigera wiki namba toliiwo ndi ate kati Kisekka tudivertinga nkujja kuki kyobadde okola wiki namba nga tolina video gy'okozeeyo kiki musajja weesibye mulizo lingizalakizale oli musajja mugezi naye okuvuganya okwo kukufuulira ddala kukuopeninga obwongo bwo buli omu n'atandika okugamba naye omusajja kiki odidde obusajja bw'enaalemu obwamplifayinze obukubisa bakomuledi banno bufunye kwe bwerippa wejjeemu ebicuba lekera awo okola ebicuba mu situlago osigedde mbugundi bantwala jangu ontaase ebyo ebicubacuba ebyo bikusudde biina kye bikutoolako kyotalaba kubanga abantu bajja kutuuka bakubuuke bakugabe gwe tolina kyotugamba wejjeemu ebicuba nkubuulira mwana wekoleyo oyo kireva jjo olaba akubalaga n'akuba maazi wa naani era buli webamo tosobola kumukompeyalinga na kamiliyoni oyo kya noonyaye kale walala wosobola okunkwatira ensobi seene eri openi VJ Junior weenaaleemu awedde emirimu n'olunaku lwaleero akoze postinga ahypinga abeenaaleemu kyokka gwe